ng'ennaku zeeyongera okugenderera tutuuke ku Ssekukkulu mwaka guno, Omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Masaka Frida Kase Mubanda aliko ettu lyagonnomedde abakadde mu kitundu ky'akiikirira era ng'atandikidde mu ggombolola y'e Kabonera. Wano Mubanda w'asinzidde n'asaba abavubuka bulijjo obuterabiranga bakadde baabwe naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu kubanga kyetaagisa okusanyukira wamu nabo. Nti nze pulogulaamu zange ze ndeeta mu constituency ez'okugaba ensigo n'ebifaana bwe bityo nga tezibatuuka kubanga naddala tebasobola kuzikozesa. Kale kiba nti baba left out. Kale tugaa nti ndowooza boka tubakolereyo ekyenjawulo. Omumyuka w'omubaka wa gavumenti Masaka Joseph Ssekasamba yakulembeddemu okugabira abakadde ebirabo bino neebaza Mubanda olw'okubajjukiranga. Nabudde mwatandise okwogera mwagala kuba akalulu. Jada, stop gambling. Stop gambling on that issue of His Excellency Edward II Kabonera mwamufiranga kirabo. Esigadde ennaku 3 zokka abagoberezi ba Kristo mu nsi yonna bajaguza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo.